Ebikolwa by'Abatume Essuula 4. Peetero ne Yowanne bwe baali bakyayogera n'ekibiina ky'abantu, bakabona n'omukulu w'abakuumi b'essinzizo wamu n'Abasaddukaayo ne bajja gye bali. Baali banyiivu kubanga abo bombi baali bayigiriza abantu nti Yesu yazuukira, kino nga kikakasa nti abafu bagenda kuzuukira. Ne bakwata Peetero ne Yowanne ne babateeka mu kkomera okutuusa ku lunaku olwaddirira, kubanga obudde bwali buwungedde. Kyokka bangi ku abo abaawulira ebigambo Peetero bye yababuulira ne bakkiriza. Omuwendo gwabwe gwali abasajja nga5,000. Ku lunaku olwaddirira, abakulembeze b'Abayudaaya n'abantu abakulu mu ggwanga awamu n'abannyonnyozi b'amateeka ne bakuŋŋaanira mu Yerusaalemi. Baali ne Ana ne Kayaafa Ssaabakabona, ne Yowanne ne Alikizanda wamu n'abalala ab'olulyo lwa Ssaabakabona. Ne balagira abatume okuyimirira mu maaso g'olukiiko ne bababuuza nti, mwakozesa buyinza bw'ani? Oba ani yabasobozesa okuwonya omuntu ono? Awo Peetero ng'ajjudde Mwoyo Mutuukirivu n'abagamba nti, mmwe abafuzi era nammwe abantu abakulu mu ggwanga, obanga tubuuzibwa olw'ekikolwa ekirungi ekikoleddwa ku muntu abadde omulema era ne ku ngeri gy'awonyezeddwamu, kale abantu ba Isirayiri bonna era nammwe mwenna musaana mumanye nti obuyinza bwa Yesu Kristo Omunnazaaleeti mwe gwe mwakomerera ku musaalaba ate Katonda n'amuzuukiza, bwe buyimirizza omuntu ono wakati mu mmwe nga mulamu. Yesu y'oyo ebyawandiikibwa gwe byogerako nti, ejjinja mmwe abazimbye lye mwagaana eryafuuka ekkulu ery'entabiro. Ye yekka y'ayinza okulokola abantu, kubanga mu nsi yonna tewali mulala Katonda gwe yawalinnya liyinza kutulokola. Bwe baalaba obuvumu bwa Peetero ne Yowanne, era bwe baategeera nti be bantu aba bulijjo era abatali bayigirize, ne beewuunya, era ne bakizuula nga baali wamu ne Yesu. Ate bwe baalaba omuntu awonyezeddwa ng'ayimiridde wamu ne Peetero ne Yowanne, ne babulwa kye bagamba. Bwe baamala okubafulumya mu lukiiko, ne bateesa nga bagamba nti, tunakola tutya abantu bano? Ekyewunyo kye bakoze kimaze okumanyibwa abantu bonna ababeera mu Yerusaalemi, era tetuyinza kukigaana. Naye okukiziyiza okubuna, katuyite abasajja bano tubakangise baleme kweyongera kwogera na muntu n'omu mu linnya eryo. Awo ne babayita ne babalagira obutaddayo kwogera wadde okuyigiriza omuntu n'omu mu linnya lya Yesu. Peetero ne Yowanne ne babaddamu nti, mmwe muba musalawo ekisinga obulungi mu maaso ga Katonda, kuwulira ye oba mmwe. Ffe tetuyinza butayogera ekyo kye twalaba era kye twawulira. Awo ne beeyongera okubatiisatiisa ne babata nga tebalaba bwe banaababonereza olw'okutya abantu, kubanga bonna baali nga batendereza Katonda olw'ekyo ekyakolebwa. Omusajja eyakolelwa ekyewuunyo ekyo eky'okuwonyezebwa yali asussizza mu myaka 40. Peetero ne Yowanne bwe baateebwa ne baddayo eri bannaabwe ne bababuulira byonna bakabona abakulu awamu n'abantu abakulu mu ggwanga bye babagambye. Bwe baabiwulira ne beegatta wamu bonna ne beegayirira Katonda nga bagamba nti, Mukama, gwe yakola eggulu n'ensi n'ennyanja ne byonna ebibirimu, ku bwa Mwoyo Omutuukirivu wayogerera mu jjajjaffe Dawudi omuddu wo n'ogamba nti, lwaki abamawanga amalala banyiize, era lwaki abantu balowooza ebitaliimu, bakabaka b'ensi beeteekateeka n'abafuzi baakuŋŋaana wamu okulwanyisa Mukama Katonda ne Kristo we. Ddala Herode ne Pontiyo Piraato awamu n'abantu ba Isirayiri n'abamawanga amalala baakuŋŋaanira mu kibuga muno okulwanyisa Yesu omuweereza omutuukirivu gwe wafuula Kristo. Ne batuukiriza ekyo gwe kye wateekateeka mu buyinza bwo nga bwe wayagala. Kale kaakano Mukama, laba okutiisatiisa kwabwe, wa abaweereza bo boogere ekigambo kyo n'obuvumu. Golola omukono gw'owonye era n'ebyamagero bikolebwe mu linnya ly'omuweereza omutuukirivu Yesu. Bwe baamala okwegayirira Katonda, ekifo kyonna mwe baali bakuŋŋaanidde ne kikankana, bonna ne bajjuzibwa Mwoyo Mutuukirivu
era ne batandika okwogera ekigambo kya Katonda n'obuvumu. Ekibiina kyonna eky'abakkiriza Kristo kyalina omutima gumu n'emmeeme emu. Tewaali n'omu yagambanga nti ekintu kyalina kikye yekka, wabula byonna bye baalina byabanga byabwe wamu. Abatume ne bakakasa n'amaanyi mangi okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu, era bonna Katonda n'abayambanga nnyo. Bonna baafunanga bye beetaaganga, kubanga abaabanga n'ennimiro oba ennyumba baazitundanga, ensimbi ezaavangamu ne bazireetera abatume, ne bagabira buli muntu nga bwe yeetaaganga. Ne Yosefu Omuleevi eyazaalibwa e Kipulo, abatume gwe baakazaako erya Balunabba amakulu gaalyo nti azzaamu abantu amaanyi, n'atunda ennimiro ye, ensimbi ezaavaamu n'azitwala n'azikwasa abatume.